Breaking news akubiddwa amasasi omukazi bibino ate nga Godfather avuddeyo n'atabukira Katikkiro nalyo mbirina nga bweli enkola yaffe wano kwanda boyugi si mutima mubi badde nsaba kano ka video mukampele kalayi kabenga kasotambula katukiri omuntu yenna katukiri muna Uganda yenna kozi no Uganda gitulimu kirabika tekyali yaffe era mbikuletedde bibino Hajat Kaloda gamba janga kulombereddwa nambere abasembeyo 67 mukubiri aberenga kuyambako kale katugine mu gaffe agalero wali omukazi akolanga security guard mu city kati bagitongola kati yafuka city emanyikiddwa nga Arua bambi omukazi ono yabadde akola mu office emu abasajja we bayingiddemu nga bambadde mask era bagambye mbadde basajja basatu bamukubye amasasi ku sport nga olaba incidences ezibadde zijja ezituukawo ez'amasasi ez'okubibwa amasasi bambi ono omukazi bamudusiza mu ddwaliro era tebamanyi bagenda wona oba agenda kufa yeno yembeera eri mu Uganda saawa zineeno ate nga ye Katikkiro wamu ne Godfather olutalo lwatabuse dda Katikkiro agamba muno ye kali yali tiyintending okola kye okuvuma ekyuli era nga yali nsobi Godfather avuddeyo n'amugamba muno ebyo byonna byoyogera tukimanyi bulungi tino ekyuli yali ajjayo ebyama bya Buganda tuvula mpaka ne kati teri amanyi eyata ekyuli paka ne leero kozi bagamba muno yabadde ne ba enemies bangi nnyo nga wokiwulira nga bweli enkola yaffe wano kwanda boyugi ka video madde nsaba okampeleka like berenga soka kupulengera kaakano mu byewulireko era nja kuba nkomawo n'ebirala isma olaxis ichuli abadde ayogera nnyo andabikira abadde ayogera ku speed okusinga bwalowooza kitegeeza nange mayiga asorokera ku maca n'ayogera ebyekisiru ng'afudde oyo abadde afudde yeisima olax gwotamanyi wamuyiga otya nti ayogera nnyo ng'atolaga ntomumanyi olaga ntomumanyi naye ate omumanyi nti ayogera nnyo onjero gamba omuntu mbw ayogera nnyo okusinga bw'abadde alowooza mbw'olina kulowooza olyoka oyogere kale naawe ekyoyogedde kiraga tosobose kirowooza kuba omuntu omuganda alina tosobola kwogera ku muntu afuddewo otyo nga gwe tukuyiddewo omubiri nze nyina ebintu ebyenjawulo abantu bye batamanyi nze nga Godfather nyina ebintu nga byanjawulo abantu bye batamanyi nze Katikkiro yanyiiza n'ekistatement ekyo yakola nze mwena munjulira wano ku internet nze muntu awolereza Buganda ne mayiga oyo ku nsonga zonna naye ndayira Katonda muggulu sirabangako mayiga sirabangako mayiga baku bino nti oba nali musisinkanye sirabangako mayiga yadde nti ayitawo simulabangako yadde nti ali ku mukolo sirinnyanko ku mukolo kuli mayiga kwanze sigenda ku mikolo neje ja Buganda musimanya masaza simanya biki nambole simanya kutikira kabaka wallahi sibigenda ngako ye kabaka nali mulabyeko ko nga ayitawo mu motoka walo yali ava ewankulukuku netusisinkana kati amajinga gamuyisaawo n'atukubira ku bbayi nga ali mu motoka ye walo yali ava na kivubaawo da netusisinkanira wano ku gundi ku mini price era n'atukubira ku bbayi walo yatusanga eruweero nali luweera awo bayali agenda bululi bayali agenda bulemezi kati nga bagenda buli tawuni ayino yimirirawo n'atuwubirako ndowooza wewoka we namulabira nze rasigenda ku mukolo kuli kabaka nze sigenda ebenabe n'ebintu ebirayi ebisinga obungi kati mayiga simulabangako n'amaaso gange abiri nti mayiga wuuya sikikolangako simulabangako naye nempolereza mayiga netukuba bonna balumbuye baani balumbuye ne batukuba ne batwogerako ebikikinike abapepo power ne batuwayiriza buli kibi netulemerako netukuba ebe n'ebintu byemulaba kati abapepo aboogera abamu bahayitawa nga badifendinga Buganda bakubalumbuye bakola ki ffe twabisooka bikola ffe twasooka bikola Isma was paid by a Miss Chigundu to attack
Katikira ni Buganda Kingdom edi planet kale goli musiru kwanza amisi mumanyi amisi nali musinkanyeko amisi nali njogeddeko naye amisi talina buzibu na Buganda tavumanga ko Buganda tasasulanga ko muntu yenna kuba Buganda tasasulanga ko muntu yenna kukuba Katikkiro talina na buzibu na Katikkiro tamwogera ngana ko tamuyisa ngona mukamwake amisi kigunda abantu balwana nabo be bantu ba Buganda Land Board abamugoba ku ttaka kwe kuli ono walandizi aliyo Wakiso bamuyita Kizito abalandiza ababbe ttaka wali eri ekigo bali mu Buganda Land Board specifically me bali era bali mu court tewali yo Katikkiro tasasulako muntu yenna ndi singa yali ya mugamba ndi kuba Katikkiro okube Buganda fulufiga yali badde ki akola nga kuba Buganda kuba naye wali amisi ayiwawo omubiri nange kenyini walirabye nga nkikola okisegeera walirabye Bakabata walirabye Batamale ba Dr. Tiamale walirabye group eyo neri kuno nga bakuba Katikkiro ne wali mulabyewa abakuba Katikkiro bemwe abatadege kigambo labisa memu kuba Katikkiro abeni yupi abipo power memu kuba Katikkiro memu vuma Kabaka wajja Kabaka mwina kyemmubanja then from there nitujja tufuna group y'abasiramu bana batategeera bano waloka group k'abasiramu awo abeeyita abasarafu akati ono omwana wa malaya alinda kiwa nani ya government biki tukola vawano ogenda waloka group k'abasiramu awo akazi ne gango kuba Buganda ne gakuba Buganda ne gakuba Kabaka ne gakuba ne webuuza Kabaka mukuba mwagazaaki aina kyekyamu kuyimubanja kuliko Buganda ki yatwala waliwo ettaka ly'obusiraamu nga Buganda yalitunda waliwo ekyapa kyammwe nga Buganda yakiremera waliwo ebigitagenda bulungi nga Buganda yebividdeko butagenda bulungi kiki Buganda yenyamu ate mubadde kinayo mwana mulimu abantu abakulumya omutono ga naye mulimu abantu abanga tebategeera butegeera Potaina kyatugambe no bulletproof. Agambye ki? Sia. Bulletproof gobo ino omuzinda obo ine mundu jangu okube. Principle enjawulo jensinza principle. Twamugamba agirete kolole yetu jigezese yagana naye yange. Obo ine mundu kuba. Ntadde wana ate njitadde Kenya. Kuba. Lete mundu yogezesa wo malogende sijja nakubuuza bibuuzo. I Lord. I wonder.